Abatuuze ku kyalo Nabulagala mu Luka gwe Lubya bavudde mu mbeera ne bakakkana ku muvubuka agambibwa okuba nga abadde asika ensawo ku mukyala abadde atwala ssente mu bbanka okusasula school fees z'abaana be ne bamukuba ne bamutta. Singa kati omukyala ono abadde atambula agenda atwala school fees w'abaana ku masomero, singa tewabaddewo abatuuze, singa tebeekozeemu mulimu, ono mubbi teyandikwatibwa. Omuvubuka ono atetegerekese mannya kigambibwa nti ku ssaawa 11 ez'okumakya asoose kwefuula muvuzi wa boda ne piki ye n'apakinga namba UEP 132Z nga bwe balambulula. Kola nga ffe baagala kubeera nga badde okubanga boona n'ekifaananyi kyabwe boona n'ekifaananyi kyabwe kigenda kati olabira ddala nfe tusiiba nga tukwalagana tukola naye olabira ddala nti bwe baagala kuva. Abatuuze beekokodde ebikolwa eby'obubbi ebisusse mu kitundu kyabwe era wano ne babaako amannya ge banokoddeyo gagambibwa okuba nga ge gamu ku g'ababbi ababatigomya. Omuli Kano, omuli Mooni, era bazadde b'abaana abo bakimanye obudde bwonna abatuuze bakooye abaana abo. Omuvubuka gwe omubbi gwe bayita Mooni ne Kano bakuba abantu muno mu Lusaze Nabulagala. Bano era basabye abavubuka okukola bave mu bubbi era bati ne balabula bonna abaagala okugezaako okwenyigira mu muze guno nti kaakubajjuutuka. Kano ne Mooni mwetegefu muve mu bubbi. Kano ne Mooni muve mu bubbi muyawulira abantu ku piki mukuba abantu mu makubo. Erinnya lya Kano lifuuse Kano naye saawa yonna Kano weetegereze. Bannanga abasuubuzi mwegendereze nnyo, si buli boda nti muyina ogirinnya kati ng'ono wa boda attiddwa abadde ateeganga wano buli kaseera nga bba n'agenda, naye olwaleero Mukama Katonda amuvuddemu, kibadde kiseera kye. Naye mmwe abantu abatambula abasuubuzi nammwe abakeera okutambula, si buli wa boda nti mulinnya aba boda abemumanyi ab'enkalakkalira ku siteegi. Abavubuka bananga abalina amaanyi twenyigire mu kukola si kubba. Katono omuvubuka nanyini piki abadde ateze omukazi agende mu kukola, omukazi atwala school fees w'abaana ku ssomero. Oluvannyuma poliisi ezze n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ekkulu emulaga okwekebejjebwa ne bodaboda nayo n'etwalibwa ku poliisi. Lugendo Crispo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.